Obuganda katabufe Ssanyu bwe bukubye ekimunye ku Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asimye n'alabikako gye buli bw'abadde ajaguza amazaalibwa ge ag'omulundi ogw'enkaaga mu 8. Emikolo gindidde mu lubiri olw'Emmengo nga beenatuse ku ssaawa 6 ez'omutuntu nga werekeddwako abaana b'engoma nga yaniriziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abakungu abalala wakati mu ndulu n'emizira okuva mu Buganda olw'essanyu. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu babeene ab'enjawulo abakulembeddwa mu Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga ng'abalala kubaddeko bakatikkiro abawummula okuli Mulwanyammuli Ssemwogerere, Dani Mulika ne Jebbi Walusimbi kw'ossa baminisita ba Kabaka n'abami b'amasaza bannaddiini okubadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paul Ssemwogerere kw'ossa Ssaabalabirizi w'Abadiventi Dr. Moses ne Mukikamaka. Mu balala beetabye ku mukolo guno ye Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi n'abaka ba Palamenti kw'ossa abakungu ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati n'ey'Emmengo. Okusaba kulembeddwa mu Ssaabalabirizi Maka ng'ono asimye Katonda akumye ebbaffe n'amutuusa ku mazaalibwa ge gano era n'amusaba okwongera okumukuuma n'okumutangira abalabe bonna. Nga neebaza olukiiko olukulu olukulembera Buganda n'abakulembeze bonna ab'emitendera egy'enjawulo ng'okuddukanya emirimu gy'abeene era n'okukuuma Namunswa erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga yasoose okwogera ng'ono akuutidde Obuganda okukola ennyo dduyiro nga balabira ku beene n'abakubiriza okulya ekisaanidde nga beewala okulya kaamukuulo n'okwewala okukozesa ebiragala. Tubagambye babe bayonjo kubanga obujama bwe buvaako endwadde ezisinga. Tubakuutira okugendako mu basawo ne bwe bataba na bibaluma. Abasawo banyweza obulamu bwabwe. Tubalabula mu kabi akali mu kulya ebiwoomerera ennyo ebirimu omunnyo omungi, amasavu, okunywa omwenge oguyitiridde ate n'okufuweeta seggereeti. Era tubakubiriza n'okulya emmere entonotono. Ate okukola dduyiro kati gwe musono bangi gwe bettanira. Ayogedde ku mulamwa gw'amazaalibwa ag'omutanda ogw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya nga kakati emyaka 6 nga kwe batambulira n'asaba abantu okwongera amaanyi mu kulwanyisa ekirwadde kino tugende otuuka omwaka 2030 nga lufumo. Ng'ayogerako eri Obuganda Mufumbyagganda ayongedde okukaatiriza ensonga y'obumu ng'agamba nti gwe musingi ogw'obuwanguzi mu Buganda ng'asimye Obuganda olw'obuwulize n'okutwala okuwabula okuva eri abakulembeze ne batava ku mulamwa kyagamba nkiyambi nnyo okuuma obumu kubanga gwe musingi gw'enkulaakulana. Tusiima nnyo abantu baffe olw'omukwano, obuwulize, obumu n'okuwuliriza eddoboozi lyaffe bulijjo ne baba nga tebava ku mulamwa. Ekyo bakikola nga tebavudde ku mulamwa oba okuddirira mu ngeri yonna. Okwegatta gwe musingi gw'obuwanguzi bwaffe. Ndowooza ensonga eyo njagala okugiddamu. Okwegatta gwe musingi gw'obuwanguzi bwaffe. Nasaba nti ensonga eyo tugitwale mu maaso. Ku nsonga y'obulamu n'okulwanyisa akawuka ka mukenenya alagidde Obuganda okwekuuma nga beekebeza n'okwewala okukozesa ebiragalagala kibayamba okubeera abalamu. N'asima abakulembeze b'eddiini abateeka Obuganda mu ssaala obutaweera. Mu kulwanyisa endwadde ya siriimu nga tukubiriza abantu baffe okwekuuma, okwekebeza n'okwejjanjabisa era n'obutafuuwa nnyo sigala era Katikkiro yagambye. Beene ku mukolo guno asimye musajja we Pius Mayanja amanyiddwa ennyo nga Pallaso amuyimbiremu oluyimba lwagamba nti lumunyumirwa nnyo naddala ng'akola dduyiro era ng'ono amuyimbiddemu wakati mu ssanyu. Waliwo akayimba kentera okuwuliriza naddala bwe mba nga nkola dduyiro naye kansanyusa nnyo
Kinaba noonya mutabani wange Jjunju nemugamba nti no nagamba nti amanyi nemugamba nti kale mugamba ajje ku mazaalibwa atuyimbiremu bamuyita Pallaso era nakulalira jukira nakusuubiza zuno leero nsaba Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.